Kama wange sinze nkwagaliza obutagenda nkutegeezezza Isima Lubega passport yagirina ne visa akyalina sente ze yeetaaga okwetereza okutambula tagenda bwewabufuna ki ekyakugira mu birowoozo ng'omulaguzi akulagudde naguma bugumi nze ku nsi ntya Katonda naye nga agijja faali ndaguddeyo kimu ekituufu ekya taata wange kituufu naye ekyogenda nja genda tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabako yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali. Bantu Batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Enteekateeka z'okugenda e Bungereza ogenda ddi? Nsobera genda mu January because wakyali ekirwadde kya Ebola bayinza okuntawaanya bakyakutte ku ttemu ate n'ensonga endala kasente kakyabulamu nkyakanyoonya. So osuubira nti mu January bajja kuba bataddetaddemu nga nakasente ofunyeemu kasente ko nkaagala nkyakanyoonya. Kati nina musajja wange bamuyita omulanzi Jaffaali Musa nayogera naye twali ku program naŋŋamba Mayanja njagala ombuulireyo kyoyagala nkulaguleko nemubuuza nti nze kennyini oba naŋŋamba kale kyonna gwe kyoyagala oba muntu wo oba gwe kyonna kyoyagala kakati kwe kujjukira nti sebo waŋŋamba genda kulinnya nnyonyi kwe kumubuuza ati njagala ndagule ku Isima Lubega kubanga agenda kuva wano mu ggwanga agende e Bungereza njagala olagule ku lugendo lwe ne bw'anaaba atuuse. Omusajja naŋŋamba titogenda kuva Uganda ne mugamba omusajja ne visa ye jafuluma akyanoonya obunoonya ka ssente n'olwokugira embeera y'Ebola nayeetereere alabe bw'atambula naŋŋamba Mayanja nkubuulire okujjako nga siri mulaguzi niyo Isima Lubega ekibibi tagenda kuva Kyaddondo sebo omusajja yagamba togenda kuva Kyaddondo. Simanye ka video oba wagiraba eyo gy'alaga e Bungereza njagala mumpeereko obulaguzi. Tagenda genda obutagenda wa ogambe yafunye visa agenda giraba nga kimuli tagenda genda. Anti nze nkubuulidde funawo wandiika mukama wange sinze nkwagaliza obutagenda nkutegeezezza Isima Lubega passport yagirina ne visa akyalina sente ze yeetaaga okwetereza okutambula tagenda si Wangabi si ye Lubega si Wangabi alimu omusaayi omunyolo tagenda. Isima Lubega tagenda kuva kuno tagenda kuvaako pozi ekinamuyamba akozi nga nnoonyezza
netagenda genda nga kyekimulemesa nga kumpi ekyetaagisa byonna ekyetaagisa ekikulu ng'ekyetaagisa ekikulu yakifunye yakirina naye erinnya lye lyangabi ekigenda oyo Isima Lubega ekibi byaliko obuyinza bw'olujja era nga mwana mulonde omwana aneetololerwangako ensonga ate ensonga banaazimusanza Bungereza. Taata we yamwagala nnyo aliko obuyinza bw'olujja gwe boddayo mubuuza omusajja bye yalagudde bituufu sijja mugenda nnyo wala okimanyi aliko obuyinza bw'olujja yayagala nnyo kitaawe n'okusinga nnyina aliko obuyinza bw'olujja aveeyo akuwe akugambe nti omusajja oyo mufere bye yalagudde bifu yayagala nnyo kitaawe okusinga nnyina. Okimanyi nti Isima Lubega mbeera nnyo naye nga tunyumya naye obeerawo nagamba nti kuba yambala nnyo buutu ezo ennene ezo kati nali nawo no buutu zange nga nnya esatu nazitwala kibibi mu kyalo nti naye nawo namasaati gange naye nagati kawuna nengaleka mu kyalo nali nagula entebe zange ennungi naye nazitwala mu kyalo era munnamubuuza nti Isima gwe buli kyogula kyonna otwala butwazi kibibi mu kyalo aliko obuyinza bw'olujja alindirirwa amumulindeko era alina kyasalawo ku lujja lwa kitaawe bw'asalawo kyekiba amumulindeko tannatuuka abantu bakakutuusaako babunsindikira nakalaba nja kuvaamu nja kuvaamu lwakuba nti yalagulayo kimu kyokka ekyali ekituufu kyali kitya kya taata wange yanjagala nnyo ate nange mwagala nnyo ekyo kyo kyali kituufu taata wange yanjagala nnyo era kyandeetera nnyo ne mu buzibu mu baana ewaka taata yanjagala nnyo ate nange mwagala nnyo nina ebintu biringa bibiri bindaga ensi nti taata anjagala nnyo ate mwagala nnyo taata yali wa movement 00 nenze namukyusa okudda mu ki FDC era taata wange FDC emirundi 10 taata wange okumanya njagala lumu mujjako nasatulako ne ku makage aga maama wo ne taata wo maama wakuzaalira ddala maama wange ne muga taata nkwagala wano nanga kyo ne muga taata nkwagala wano ne muleeta ne muteeka we mwagala era namala emyaka nga 10 ngeri tazzeeyo naye oluvannyuma yaddayo naye asatulwako ne ku makage ne muga nze taata nkwagala wano nanga mwana wange onjagaza ati nemuga nkwagala wano nze eri sijja kusobola kufandinga ng'oli eyo nenkwagala wano era nze mukyebbeeyi kyenkya ku nsi ntya nnyo abazadde bange lwakuba omu yanfaako ne taata wange mutwala nga kyatika era mulabirira nga kyatika era mufaako nga kyatika era nze buli kintu kyonna kyendowooza mba nkirowooleza taata. Kakati mu omulaguzi Jafari byayogera nti mu bimu ku byayogera byakulagulako oba byayogerako ekyo kyekimu ku byo walaba nti kyayogera kituufu taata wo yakwagala nnyo ate nawe n'omwagala nnyo ekyo kyokka kye kituufu ekyokugenda e Bulaaya ogamba nti si kituufu oteeka okugenda yagamba nti wadde olina visa olina passport na byonna naye agamba togenda kuva Kyaddondo kubanga byolina okukola biri wano. Njagenda neesiga Mukama Katonda wange njagenda weesiga Mukama Katonda wo njagenda era nja mukubira ku ssimu nti natuuse nja mukubira ku ssimu singa January tumutuukamu n'ayitawo ne tuyingira ogwokubiri gwakusatu gwakumeka nga tonnagenda kikyozzaako abantu bakakasa nti byayogera ddala bituufu mutulinde January atuuke ebya Katonda bizibu kuba gwotegeka kino Katonda ategeka kino kyova affe ne mu Busiraamu tugamba nti insha Allah anti kakati ye yakulagudde kati singa tukati n'otagenda ojegamba nti ala bwe yasazeewo ye byalagudde si bye bituufu tulinde January
wane January nyinza obutatuukayo fe obusiraamu batugamba mwebalire mu kufa ne bw'oba otambula manya nti eka togenda kuddayo kati January ali wala kati sobola kweteeka ku January ali wala bw'atyo January ali wala ne bw'aba August aba wala mu busiraamu bw'olaba akatambi ako nga bwe bakakusindikira tewatyamu kuba nze bwe twamala okukola program saagala kugamba ningamba musajja nge bwe naamugamba ajja kutya akumbe abaana ba TikTok bo babusazeesaze dda ne bakakuweereza nabufunanga 15 nga buli omu amanyi akansindikira bwe wabufuna kye kyakugira mu birowoozo ng'omulaguzi akulagudde naguma bugumi nze ku nsi ntya Katonda kuba teri kijja nga Katonda takitegese naguma bugumi naye nga agijja faali ndaguddeyo kimu ekituufu ekya taata wange kituufu naye ekyokugenda nja kgenda ekyokugenda oteekwa okugenda baba Isimu omusajja namugamba ne mugamba nti Isimu Malubega mumalirivu era empapula zonna azikoze kali serious nnyo alinzeemu kasente kanoonya nambeera yebola kutereera alyoka asitule omusajja nangamba nti byonna ne bw'anaabifuna ne bw'anaakola atya Isimu atagenda kuva Kyaddondo tulinde nga January Mungu bw'anaaba tutuusizaayo naye nga nze ndi mugumu nti nja kgenda era naŋŋamba nti mpozi ng'ogenze ewuwe ne mubaako emikolo egikolebwa lwojja okusitula okugenda ne bw'onaaba togenze tojja kulinnya ku ttaka lya Bungereza sisobola gatta Katonda ku kirala sisobola gatta Katonda ku kirala awo sisobola maliridde oba kugenda oba butagenda tojja genda wajja fa awo mba ngasse Katonda mugaseko ate bw'onaaba singa lutuuka olwa January ne luyitawo nga togenze era togenda ye wajja faali nga ndi mugumuuze nange neekya ndi mugumu nange neekya ndi mugumu nange neekya so katulinde olwa January lutuuke lw'osuubira okugenda tulabe oba onaagenda oba toogende lwe tulinze tulinde olwa January Mungu bw'anaaba ayagadde naye nga ddo Mungu ajja kunnyamba ng'oli mugumu nnyo neesiga Katonda nzize ntambulira nnyo mu Katonda ozze otambulira nnyo mu Katonda mu byonna by'okola neesiga Katonda kale ebyo nga tubitadde ku mabbali gavumenti yavuddeyo ng'eyita mu prime minister ndowooza ekiragiro kyavudde mu kabinenti eyo nga bagamba nti buli lwa mukaaga wabeerengawo okukola bulungi bwansi era nga bagamba nti bulungi bwansi ono wa buwaze buli muntu yenna okujja akole bulungi bwansi era nga bulungi bwansi oyo bagamba nti wakutandikanga ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa 4 zakalasaamayanzi buli lwa mukaaga buli muntu yenna abamuduka teri kuggulawo emirimu gyonna girina okuyimirira abantu bakole bulungi bwansi naye abantu abamu bavuddeyo nga bemulugunya bagamba nti gavumenti waliwo ebintu byemunamu okusooka okukola tubalabireko okugeza osanga kasasiro ku makubo naye nga ebitongole nga KCCA bye balina okuyonjawo kasasiro oyo oba ebitongole ebirala ebiri mu kkowa eryo osanga ettaka mu makubo nga alina okuyolebwawo abavunaanyizibwa naye nga tebakikoze n'ebintu birala bingi nnyo kati nga bagamba lwaki mutemusuka ne mubako byemutereeza n'ebirala byonna ne mulyoka mugamba abantu okukola bulungi bwansi kati batandise koppa by'e Rwanda kubireeta ate Uganda ensonga z'obuyonjo zino zifaako nnyo ekyakoleddwa kituufu oba nedde kyasaliddwawo ekyasaliddwa kituufu lwakuba baalwawo
engeri gye bakaddiye ennyo baalwawo naye nkyagalamu abantu aba babiri njagala olw'omukaaga luba lwakweyonja ne mwami Museveni bwe lumusanga ng'atambula ayimirire akwate ku lweyo nkikuddiremu kiyinziriremu olw'omukaaga luba lwakweyonja njagala nnyo mwami Museveni we lumusanga asitopinge akwate ku lweyo oba akwate oluso asaawe oba ayambale gambuutusi agogoleko oli pulezidenti wa ggwanga abe ku mirimu gya ggwanga n'obuyonjo bumukakatako n'obuyonjo wekyogamba tanaaba anaaba tayoza ayoza tasenya abikola kati n'obuyonjo bumukwatako njagala n'emmotoka zonna ez'abaminisita si kusanga abantu nga bakwatya obugombe buvuge okugjako eyambulensi etwala omulwadde njagala ku lw'omukaaga olwo ndabe ne ku mmotoka nga baminisita bavuddewo n'obugombe bwabwe nabo bayeze kuba obuyonjo ddagala obuyonjo part of bulamu obuyonjo kya buwangwa kya mpisa nakiwagidde lwakuba balwayo sa kyatandika dda mu nsi ezaakola bakikola n'omwana n'akola nga amanyi nti obuyonjo kikulu nnyo ekyo namuwagiddeko nkiwagira emirundi 10 n'okweralikira kwange ne mwami Museveni anaasiba emmotoka oyagala buli lwa mukaaga olusaliddwawo prime minister atekewo wansi emirimu gya woofiisi naye abeere mu kuyonja nga bwe bakireese vice president kyekimu basipiika bonna kyekimu ne mwami Museveni ayita nnyo luno oluguudo luno bypass weemusangira stopinge nga bw'atera okuyimirira mu makubo n'anywa kacyayi olala yayimirira mu luguudo empigi wulidde jamu yakwata ennaku 3 olala n'ayimirirako embalala n'anywa kacyayi olala n'ayimirirako ku bypass kati njagala ne ebifaananyi bitulage ng'akutte ku lweyo nga naye ayera kuba obuyonjo bwabuwaze bwampaka ate obuyonjo ddagala tuteekeddwa okubeera abayonjo obuyonjo butta n'amaka tosobola kubeera mu maka ng'owunyirira mukyalawo bw'ojjamu essaati entuyo ziwunya ebigere biwunya ng'eggwanika ly'ekiruddu era teri kiwomesa laavu nga buyonjo era ne bw'oba ogenda wa munno sooka osenyeeko oli waddeme n'okumala okusenyaako n'oyisaamu kahabo kamawufiwaati kanana obuyonjo bwo bwetaagisa kaakati ekkanisa y'abadiventi mu ggwanga evuddemu omwasi ku nteekateeka ya gavumenti ey'okukola bulungi bwansi ow'obuwaze okwetolola eggwanga buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi agaye nti nga lwe lunaku olw'ab'enzikiriza eno lwe bakuŋŋaana okusinza Katonda era tebalukolerako mulimu gwonna okusinziira ku kiwandiiko Ssaabalabirizi w'ekkanisa eno mu Uganda omusumba Samuel Kajoba kyataddeko omukono abadiventi baagala gavumenti ekkirize oluwalo lwabwe mu bulungi bwansi ono balutuukirizenga ku Sande oba ku Lwokutaano olwo eddembe lyabwe ery'okusinza lireme kuyingirirwa. Bano bategeezezza nti nno bali mu kugerezeganya ne gavumenti okulaba nga enteekateeka eyo etuukirizibwa nga tewali anyigiriziddwa era abakkiriza basabiddwa okusabira ebiriwo byonna n'obutaterebuka olw'okusomoozebwa kwe balimu. Bulungi bwansi ono atandika lunaku lwankya kubanga olw'omukaga olw'enkya lwe Lusemba mu mwezi. Abadiventi bagamba nti bo lunaku lwe basaba lwe bawummula kakati ate lwe bataddeko bulungi bwansi naye nga ate ejjukiro olwa Friday ate lwe bagamba ate n'abasiraamu n'olwessande bamanyira bumanyizi era mbadde ngenda kimuddako kyaleke kumanyira bantu abadiventi bakitalo nnyo lwaki asukuma ku lwaffe olw'abasiraamu
aleke tumanyira oyo Kajoba aleke ateeseze ku ndala naye tulaba nti abo abasajja bamanyira kati awoza nti olunaku lubeere lwakutaano abaprotestante bo si bantu oba abakatoliki lwatalonze lwa Mande na lwakuna mwami Kajoba ssebo leka kumanyira bantu abadivantisi babayita baki aba advent si bakitalo nnyo batwale ku Mande oba ku lwakuna naye basindika ku lwakutaano ate ffe siri mwogezi wa busiraamu neffe abasiraamu tetusobola tuluma obuyonjo bwatandikira mu busiraamu kyova olaba ne muzikiti tetuyingiza ngatto ffe obusiraamu bwonna bugamba osooka kukubiriza buyonjo era ffe tetusobola tulumamu n'akamu kuba obuyonjo bwatandikira mu busiraamu obusiraamu kitegeeza buyonjo era omusiraamu tasobola kwekanya temwaddidde olunaku lwaffe ne mutoga ffe twagala buyonjo lwakubona atumanyidde oba naye era asinise lwakutalwa kwata bayimmwe musinga obuyonjo mpozi nga bwakikoze naye tosobola kumanyira ddiini zombi kyoba nti abantu baffe bazibu mwami Kajoba osaana weetondere abakatoliki n'abasiraamu ennaku weeziri endala lwa tolonze lwabasamize olwokusatu lwabamaama fiina walilonze olwabamaama fiina ne Jumba aligaweesa n'omulanzi Jafaari ne gundi ayali Kalifa aliwo yenna ayali Kalifa ayafuuka omusamize Kasumba Swaba Kasumba walonze olwabasamize siri mwogezi wa busiraamu naye obusiraamu tebusobola gaana buyonjo ku lunaku lwabwe gw'obusiraamu ffe tukuuta ne toilet era otuuka mu toileti z'obusiraamu ng'ogamba otuuse mu ddiiro naye ati kati lwaki ateyo kabineti ati yalonze bo lwabwe nabo bagamba lwaki balonze lwabwe babajooga gavumenti ekoma ku Friday okukola gavumenti zonna zikoma ku Friday okukola era emmotoka za gavumenti zikoma ku Friday saawa 11 era gyolaba ku Saturday bakubyayo ebamukwepiica gyolaba ku Saturday bamukwepiica ne ku Sunday kati yo gavumenti yalabye ennaku zeetukola eza weekdays awo gavumenti nayo toginenya ogiddiramu waate ne public holiday bwe ziyitirira olidde gavumenti eba efiirwa omusolo eyo saawa nnene nnyo senga gavumenti egifiirwa ekotoggerwa omusolo gwe yayingiza olunaku kati gavumenti yabadde teteesezza bubi so n'olwensonga eyo obulungi bwansi abeera olwamukaaga naatugyeko akajjanja bagambye wa budde bwenkana ki kuva ku ssaawa emu paka ssaawa nnya ez'okumakya ezo essaawa ennya ate bo bakeera kusaba ku makya era ssaawa emu nabo bakyuseemu ne bayibuli erina bwegambira nti ebya Kaisaayi bijja kuba nga bya Kaisaayi bayibuli tegamba kujemera mateeka ga nsi bayibuli tekugambangako nti jemera amateeka g'ensi era bayibuli ega nti ebya Kaisaayi bijja bya Kaisaayi era bayibuli tosobaga nti zenga ezisoma bayibuli jemedde amateeka ga nsi oba toli musomi wa bayibuli ne Kulaani tekukiriza kujemera amateeka ga nsi Kulaani etugamba mutyenga nnyo abakulembeze babeere babi nga bwe tulina ennaku zino ne Kulaani egamba mubatye wadde babi nga bwe tulina ab'ennaku zino naye Kulaani etugamba mubatye be bakulembeze bammwe kati oyo mwami Kajoba atuggyeko akajjanja banaasaba afuta kuyonja kibuga oba kuyonja nsi okuyonja bwe kunaggwa abasevenyiside bagende basabe paka budde kuziba kale
kakati ensonga yeeyo nenga bulungi bwansi yatandika no kulwancha olw'omukaaga olusemba mu mwezi guno omwezi ogw'omusanvu gwe tulimu ndi katika zigenda mu maaso okuva mu NUP abasibe abamu abasibwa ku by'ebyobufuzi bakakiddwa gavumenti okukkiriza emisango basobole okusonyiyibwa era mu abo abakkiriza mwemulinde Olivia Lutaya olwo nga yagikkiriza mulundi gwakubiri kubanga n'ogwasooka era yakkiriza nine ku mulundi guno yakkiriza kubanga waliwo gavumenti yo yaleeta nti bakkirize mbu babasonyiwe emisango babate balye butaala weewaawo waliwo abaaganye ensonga eno ogyogerako ki gwe nga babayisima kubanga waliwo abaluddeyo abamu bali myaka 5 abamu myaka 4 abamu bali mu myezi abamu basibibwako ne babazaayo olwoba edi mutwe baani bonna ekintu kino kyabba okukkiriza emisango oba oli awo mu kusooka gye bagamba nti tebagizza gwoki okkaanya nakyo nzikanya nakyo omuntu okkiriza omusango gw'atazza ekkomera zibu ekkomera terina option okujjawo nga tebakusibangako tosobola kunenya muntu ali mu kkomera ng'alikooye abakkiriza tubeebaza n'abaaganye tubeebaza ekkomera terina option era tosobola kunenya munno nti yakkiriza lwaki tosobola kuvumirira munno nti Olivia Lutaya yakoze bubi baleeta Olivia Lutaya bateekeyo gwe gwagamba nti Olivia Lutaya yakoze bubi tukole replacement tuwanyiseemu Olivia afulume gwengire mu kike wabawo akikkiriza omaleyo emyezi 6 mwaka 2 3 4 era nze sivumirira Olivia Lutaya sivumirira Robert Ziwa sivumirira buli ayakkiriza olidde baveeyo ate nammwe abaaganye mbatendereza mbeebaza nnyo ne bano mbeebaza kuba ekkomera terina option oli takulimbanga ekkomera terina option ekkomera bbi ekkomera terina kirungi ekkomera yentaana y'oku nsi ekkomera lyavuwaza ekkomera lireeta ebirwadde ekkomera litta amaaso ova mu kkomera nga tokyalaba ku lwaki amaaso gano gaagala ne gatunula nga tegakoma ne bwe gatunula nga gakoma ku kisenge gafa sensi zino zifa era bangi abagenda okuva mu makomera nga bafuuse bamuzibe nga tebakyalaba bangi bagenda kuva mu makomera nga baagala ga lubindi ekkomera litta n'amatu noba nga tokyawulira nga tosobola kunenya munno we ekkomera lireeta bibi byereere ekkomera litta appetite ey'omukyala n'ey'omwami ate manya buli wofa appetite owunga ovaako waya aisweya buli lwoba nga tokyasobola kwepiica okwepiica ddagala okwepiica ddagala nnyo eriwonya ki likuuma obwongo nga buli stede litambuza likuuma obwongo nga buli stede veins kyeki veins tuyinza kukikyusa tutya mu Luganda sirya emisuwa obusuwa obutambuza omusaayi ku bwongo n'emisuwa gyonna ekkomera litta ebintu ebyo byonna litta amatu nga tokyawulira litta amaaso nga tokyalaba liwunza likuggyako waya oba tokyagala kwegatta ng'ate ku nsi ng'oyagala okuwangaala ku nsi ng'oyagala okusigala ng'otegeera kwegatta wallahi ya Mungu kwepiica era ojjolaba abakyala bw'aba takyagenda mu nsonga bavaako waya bawunga n'okuwunga omukyala nga takyagenda mu nsonga awunga abasajja abakulu ekibawunza nga tebekyegatta ne bavaako waya
n'omuga jjajja njagala sabbuuni n'akuwa sukaali n'omuga osibyo kya jjajja naga lwaki onvuma kiva ku bantu batakyegatta nga takyegatta kuneyamu baka tu biology genda mu biology okwegatta ddagala nnyo lwakuba abamu mukisukisa kati naawe baŋŋamba oyagala nnyo okwegatta bakulimba abakugamba pulogulamu eno mukyala we agiraba anti baŋŋamba otya nnyo mukyala wo abakugamba bakulimba ne baŋŋamba onyumirwa nnyo okwegatta si musango si musango naye si kituufu lwakuba nti otya mukyala wo si musango naye si kituufu ulidde naye ngaokwegatta ddagala era ekyo kyokola kiremereko nnyo ekyo gwokikola nakirekamu ggwe kati bambi era saagala muntwane ne Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya nno tammanyi ampulira buwulizi saagala muntwane unyaziwa Robert yo twemanyiganye mukwano gwange nnyo abeera wano Kasubi saagala muntwane nya muntu yenna yasazeewo kukkiriza musango okukkiriza omusango kibanga kutulugunya wulidde mu kutulugunya bakuba n'oyogera ebintu by'otaakola naye ng'omanyi bwonna obyogera oba banaakendeeza ku miggo kati Muwanga Kivumbi wadde yafudde wulidde iti yafudde ddi Muwanga Kivumbi yafa baamutta babayisima nedda sebu nedda amawulire ogajjawa Muwanga Kivumbi era njaga kusinkana family bampa olukusa tulumbe edduwa ya 40 egenda kubeera Bugoye tugenda kutegeeza ensi edduwa ya 40 nedda babayisima ekyokufa honorable tanaba kufa honorable mufu era nalabye President Robert Kyagulanyi Ssentamu yataddeyo baka ku mukutu gwa X ne ku Facebook ngagamba nti noba oli awo mawulire agaliwo ayinza yakubibwa naye siba bubi nnyo kumpi kwagala kufa naye nga wali mulamu mufu kijje kunze Muwanga Kivumbi mufu era nteekateeka genda Bugoye kulaba maama ndabe ne family bampa olukusa wa family ya Muwanga Kivumbi yabayivu si yaba P2B buli aliyo muyivu era neewuunya kano akanjirinjiri kali kavunye kaga nti ke katata ka Muwanga Kivumbi kano kali waswa ali waswa oyo muzeeyi abadde ayogera ennyo mune kakozi kabukedde kasakira mbalala kali ku myaka egyo bakyakakakozesa kali myaka 85 kakozi kabukedde kalipoota n'obutamu obukasitami bwe kati ulidde kasakira mbala era nkwegayiridde emyaka egyo gisange ng'owumudde amawulire sikulimba kasajja kakulu kali myaka 85 kakyakunama ulidde kakyanyoonya mulimu egyo emyaka gyagala nga either otunda ogaba mumbwa yali mponya alivaawa ewonye endwadde 15 egyo emyaka gyali waswa gigaba mumbwa gyaga kutuula waka ulidde nekasakira mawuli ali n'aba New Vision bajooga kaceja akakasajja batemukawumuza ku myaka 85 kalipoota bakyakozesa bakyakulagira egyo emyaka gibanga gwolagira giba gyakuwummula gyagaba mumbwa ali mponya alivaawa mukalakaasa oyo omusajja si tata wa Kivumbi Kasoga akakasajja Kasoga kati kiki ekimwesa tata wa Kivumbi munnange oba bula mirimu ate kabi kazibu kalina fese kalinganga ya kapa Kivumbi musajja musoolo okolevu mulaalo fese si ya kapa naawe fese ya kasajja ya kapa kapa yeba ne fese nyimpi kunaka fese kakozebwe kati Kivumbi musajja musoolo okolevu baba yisima
face yaka ali wasojiraba yonna kampi kakapa bwe kati obuso bugudde mu obutama bugudde mu kakapa kenyi akawedde emirimu ulide muwanga kivumbi abasibashije kugaba ku sheno muwanga kivumbi mulangira muwanga kivumbi face ya kirangira face mpa face etwalika ku buko muwanga kivumbi musajja mulungi ulide tazalibwa bu face bwa kapa nali ngambye kugaba ku sheno n'okubira essimu otandise okulimba n'okubira essimu mukomewo tukole pulogulaamu tujagala naye omusajja agenda kugoba ku pulogulaamu ye ne bambi mwegayirire waliwo yagamba bwesisobola kugoba mutuli ba mukwano nnyo omulala yankubidde bambi abantu balajana nga bambi mugamba aleke kugoba emwanja atereezemu mu byayogera nyamuganja mugamba waliwo n'omulala webulemeezi yankubidde nga bambi wegayire omusajja pulogulaamu tujagala aleke kugoba nyamuganja mwegayira n'essimu wangu omulala sima yabadde waawa ekinkubizza mbadde nsaba wegayire omusajja aleke kugoba ku pulogulaamu wamwe tujagala ate n'oyo musajja tumwagala apulizentinga bulungi olidde nembaganjamu naye munnange ne si yategeere nnyo olidde nja kumugamba toyinza gamba muntu muri feesi eringa yakapa kimuma kugoba bugobi ne feesi yakasajja ako kamanyi gomanzi bayita feesi eza kapa kafeesi konna kampi kabulira muli obuuso buli muli obumwa buli muli kapa yeba ne feesi nyimpi Oli baganti fesu ya kapa bakuvumira. Wese baluboli olizitamu omuntu. Kubulira. Embwa ze ziba ne face empanvu. Ensowolokofu. Kapa ka face kako kabakali kampi. Ulidde. Obuso buli muli. Obuso buli muli. Obumwa buli muli. Kapa Katonda agitonda bubi. Buli kimu yakiteeka ku mwanjo. Ero yayinza okuganti oli ku mwanjo nga face ya kapa. Ulidde. Ulidde. Kapa olaba ndaga abantu bagala face empanvu ngeza buli kimwe kya kapa mukama yakiteeka ku mwanjo buli kimwe kya kapa mukama Katonda yakiteeka ku mwanjo era senga kapa baali bagipiica bagipiikiza we baagala anti buli kimu kiri ku mwanjo bwekiki onyoonya emimwa giri ku mwanjo n'ennyindo onyoonya amaaso gali ku mwanjo n'emimwa owulidde kibi nnyo owulidde era kapa saabagipiica mu maaso senga efuna ebizibu oli mu kifo ky'okupiica ewalala yalipiisizza mu walala buli kimu kiri ku mwanjo era oli ayinza okugaa nti oli ku mwanjo nga feesi ya kapa kuba kapa kafeesi kampi nnyo bwe kati kakyako nti ke kazaala muwanga kivumbi musajja mulungi muwanga kivumbi musajja mugezi muwanga kivumbi musajja muyivu olidde nenga gozala muwanga kivumbi ko bubi bwoliko kinze tata wa muwanga kivumbi oba tekaina na baana ate munene ebitongole birimba kati akakasajja kamyaka 85 ku baana abasomya amawulire okuva mu data mine okuva wa ebitongole by'amawulire bingi lwete mukawumuza kati kaze ku YouTube nalabye kamanyira namwandu nti yakabye bubi namwandu wachi owesomero Kings David ne bambi naye yayitiriza obukalu yakaze nnyo yabadagumye kuguma yagumye bwagala oba nagambye oba musiraamu namwandu tiyakozesa abadde waffe mu busiraamu senga empeera zaalina obusiraamu bwagala bugumu bwe butyo sikukaba paka last ane namwandu nalina weyayise nze kyanyiziza ku namwandu alina we yatuuse n'akoola abantu bana abagenda tuziikirako ebukomansimbi emmotoka weezi gwe namwandu nga gwokoola abagenda baziikirako ngo obayita ofuuse bulooka twakalabye akatambyako sakalabye kaŋambye namwandu yakoowodde abantu bana abagenda tuziikirako ebukomansimbi emmotoka weeziri namwandu olina n'amaanyi agayita okuziikirako namwandu bambi
yakabye enkaba ya kisiraamu. Obusiraamu bwagala nnyo obugumu. Obusiraamu tebwagala kulukusa maziga. Obusiraamu bwagala ogume. Olina kuba mugumu. Era nage Namwandu oba yaliko musiraamu n'akyuka bukyusi. Namwandu yansanyusizza. Nze namwegombyeko bugumu. Era nze Namwandu n'obugumu tuli tuti. Namwandu yabadde gumite nnyo. Era Namwandu nange bw'onyoonya n'akubeesabeesa enyinza okujja kuba wankubye mu bugumu. Ate obusiraamu tugamba Namwandu omuwe ennaku 9 kufuna omusajja omulala. Obusiraamu alina abaana. Bugaba ennaku 9. Kati omusajja obugendeyo bw'otuukidde mu magoba kubanga alina abaana, alina essomero eby'obugagga musajja yamulekedde. Alabika bulungi, ate alina sayizi gye neegomba, obutono bwebwo, buli kimu nakimwegombyeko, obugumu bwebwo. Nze ne Namwandu tuli tuti. Nze ne Namwandu wa King bagitaani King David temuteŋŋana. Tetuteŋŋana. Namwegombyeko kabulaaka, saagala mukazi yeyerusa. Namwegombyeko amafiga. Kati omuzimu bwe gukuba ekiro, omuzimu gw'omugenzi ngo wetaayiza ku mukyala we. Gwakakuba jjajjaawo. Abantu bonna balina bannamwandu ng'ejje gibakubanga. Abakazi batya butya kwogera nti nafiisa omusajja. Kampala yonna ejjudde bannamwandu. Bannamwandu abakazi batya butya kwogera mazima. Ate bw'owuliranga omukazi ng'agambye nti tata abaana yagenda London, oyaba mu bitooke nga yeebase. Tata w'abaana yagenda London. Oyaba mu bitooke nga yeebase. Tata abaana aliriddawa yagenda Saudi, aba mu bitooke nga yeebase. Buli w'owuliranga omukazi ng'agamba nti tata abaana ali Saudi, aba kibibi mu bitooke nga yeebase. Maama emizimu sajja agyakatukuba gw'oguyise gwa Nankya ogwa Masekuluno. Ekitegeeza bannamwandu obagaddeko. N'obusiraamu tugamba mubaagale. Mpeera okwagala Namwandu. Naye ng'obagaddeko bannamwandu. Gwe oyinza obutabaagala, gwe yagamba tafiisangako. Mbuuza kibuuzo sebo Anti nange ne nkubuuza. Nze bannamwandu mbaagala era nali mwagaddeko. Nga totya muntu ono muka musajja baawe yafa. Oli musirimu gwagwa bulijjo bw'otyo. Ate baawe yafa. Musirimu gwa. Ate baawe yafa. Ate muko musajja. Ne wepecha n'omukazi nga baawe yafa. Obusiraamu butugamba bubawo ennaku 9. Obusiraamu bubagamba mubakwane mangu, mubabudde mangu. Yasobola kwepecha na mukazi nga baawe yafa sisobola. Ate mwe baseepicha na mukazi nga baawe yafa babalimba. Ogenda omutegeera nti oyo badde ku Namwandu ng'emyaka 8. Nga bujjo oli ku Namwandu. Era nze ndi ttiimu bannamwandu. Obapiikiza ddala. Ng'ogyako nga simulabi. Kati ng'oyo wa David ani? King David. Yakubye nze. Yanjesemu kasala kkubo. Kati Namwandu okubako ki? Yabadde mulungi. Yabadde mugumu. Alina ssente. Alabika bulungi. Figa yeeyo. Wato yeeyo. Nalabye otubeere nga twetu. Mukazi azadde abaana basukka mu 5 leka naawe. Leka tubeere twabadde tulungi nnyo. Oba tewamwetegereza. Waweddemu buggwi olimba. Namwandu yayiseewo. Waweddemu buggwi. Omuntu azadde abaana basukka mu 5. Ne akabeere nga kali kulinga akenyana. Ng'akenga. Walabye bubi. Gwalabye ku bbeere lya Namwandu. Walabyemu mulala sisita bubu. Namwandu namulabye. Yabadde asibye obuviiri. Asibye penso. Namwandu namulabye. Olaba n'emupi weegundi yamwegombye. Ne babaka ba palamenti mukwana. Emupi weegundi yawozeza Namwandu mumpere essimu yange amutawaanya yenna akubire ku nze. Gamba wamusabye busabi. Emupi we oba we bukoma nsimbi. Ne katulaba yakubye ggwe amulengerera ewala ate katolo ye amubadde okumpi. Ne Namwandu sakibadde kisoboka. Nange mbadde mwagala. Namwandu mbadde mwagala. Naye kati weepiica ota n'omukazi nga yafiirwa omusajja ate ng'okimanyi. Ate nga kirimu obuzibu, kirimu sitaani. Kirimu sitaani. N'ogenda omusajja we yafa we yagenda. Ennyumba zonna eziri mu Kampala twebase ku malaalo.
bizinesi zonna eziri mu nsi tuwebase ku malaalo. Abakazi bonna be mulina ewaka abasinga bonna bannamwandu batya bagamba ate n'owandabikira okuba nnamwandu. Kati kutogera ebintu bitajja ku programu eno. Ate lwaki ewo si nnamwandu togera ebintu bitajja ku programu eno. Omwagala nnyo koga nnamwandu kibi, nnamwandu kibi ate owonze bwonsooka abakazi twagala bato owo bwonsooka okufa era nze mulyawo atasobola kubanga meka gikugenzeeko. Ewamu abakulu be bafa, ewamu abakulu be bafa. Toyeza butamusooka toyeza butansooka nze wosookera okufa n'owo mwetaaga meka gikugenzeeko. nze ngenda okusooka okufa. Katonda ng'akola mirako bwakedde ku makya nti ate nga teokolimi tokolima anti nkuba byewuunyo bya Katonda. So mu bufunzi oli si taata wa Muwanga. Kasajja kasoga, kasajja kasirusiru, kasajja kalina feesi nyimpi, kasajja bakozesa kakozese, kasajja kalemedde mawulire. Buli kimu kiri ku Ali Waso. Buli kibi ke kampinga obulamu bw'ensi, ke kalina feesi embi, ke kanaku, ke kaavu, ke kakadde, ke keesooka abaana, kalabika tekazaala. Nze n'aba taata wange sana mujja dda mu mawulire muga taata tuulako ono waka. Nze olaba nga gwe ndi bwe yaggambye ani Ajjafali bw'olaba natawanya maka ga taata ne mujjako taata ne mutwala wenjagala nenzita makaagi ne muga taata nkwagala wano ne muwasiza ne maama wange lwakuba yamubba hulidde ne muwasiza ne maama hulidde nenze taata wange omuwasiza omukyalo omulala taata wo wamujjako gwe yeekwanira n'omuwasiza omulala. Yeewasiza teyeekwanira yali maama waffe nga yamuwasa mbaga n'amuwa nga mulinamu n'abaana bangi kati gwe n'omukwanira omulala ne mujjako. Lwaki wali tomumwagaliza? Nali njagala taata ekyaleeta olutalo taata yali alina gy'alemedde ng'ate ffe batuzaala Butambala ng'ate Butambala yali yatundayo ng'alina gy'alaze ne muga nkwagala Butambala nina kuzza Butambala era ne muzza Butambala hulidde naye kati nze ako kaali wasobe kaba taata wange nkagasi kulaba ku YouTube okuze tula waka nkagulira ente 2 ensajja n'enkazi, enkoko 2 ensajja n'enkazi, ekiriga kimu ensajja n'enkazi ate ne muwasiza omukazi. Emyaka bwe gikola olina wootuuka kati gwe omusajja omusoga tobeerangako Butambala ogwe Muwanga Kivumbi omwegombako lwakuba mulungi bwe yalungi wayazza musango nti Muwanga Kivumbi mwana wange gwe Ali Waso watuuse okuzaala Muwanga Kivumbi. Wakafesi kalika kakapa. Kako kafesi kakapa. Leba bayisima. Olimba nnyo olimbira ddala. Kakati mali njagala tulize kantu kano. Ono muvubuka TikToker. Alibana nkoyo kwekweka gwekirume mbulokinge ndiwaka gutasekweka niwampita netwala kankikube omulwatu timu za nupu twakowa ababaniga tubabole oyo Bobby tumubole n'abantu beno tubabole oyo Bobby tumubole n'ebinupu tubibole oyo Bobby tumubole n'enupu tujibole. A few moments later.
abo abaana ba Nuupu balinga bakadaama balogo be bakuloze abo tobakuloze abo baviirako awo abaana ba Nuupu balinga bakadaama balogo be bakuttemu tosobola kubana mirembe mpaka ng'obeetondedde abo nze nakusonyiwa muganda wange era emitwalo gyange 2 gwo kafunye bali okakasiza nti toli wa kitalo ddamu akagambo underline abaaki kibiina kyekyo kyoyogedde tikitoka yalyoko najolongesebwa ekibiina kyammwe naga nti NRM jju kati yadda nagwa mu bizibu awo kaba amaziga mayitirivu ab'NP bamusonyiwe yakola nsobi leerere nga bumuwulidde lwaki muli bakambwe bwe mutyo babayisima tetuli bakambwe ne overstay is very dangerous and embarrassing. Overstay is very dangerous and embarrassing. Holidde kibi nnyo kasa gavumenti eriwa mu buyinza gavumenti bweriwa mu buyinza efuula abantu ne bafuuka baweewe ne bafuuka bazzolo ate gavumenti bweriwa mu buyinza ebuza emirimu emirimu gibula kati walabiyo ne ku baana wabalengedde abapama bwoba ne bizinesi yo nga munaakuyigganya nabalabyo nga boogera ebintu ebyo ne bitanyuma oli apamiraano abantu bali mu kulya kyamisana by the way nina ne musajja wange atugoberera nnyo yankubira essimu ali bungereza eyo naye nga babayisima mugambe omuntu tuba tumukyamisana bambi asonyiwe nsaba kwetonda ow'obungereza ne munnange olumu pulogulamu munaffe wetugikwatira ne kati gwe noolaba omwana ng'avaayo nti nze mpamira mitwalo 4 mwena gweyagala okugoba neyibawo nze mpamira 4 nze 3 abo abaana senga bali mu kkomera gavumenti eya wakati tulina minisitule y'ethics and integrity senga yabakutte dda okweyisa ng'ekitagasa mu lujjudde it is an offense okweyisa ng'ekitagasa mu lujjudde it is an offense musango naate ogw'amaanyi abo abaana senga bali luzira tulina ne kalicho oba zikalicho gavumenti senga zabaddukidde dda nezigaba naffe nti mu Buganda tetwogera ebyo mu Buganda ogwo si mulimu guzira n'okuzira ate disiti mujjegufuula mulimo guwedde mujje mwere ku Bulange mujje mwere Kabaka Njagala waba abadde Baganda bawano ate buli gola bayogera Oluganda abamuganda si bwe kiri mu Buganda twaniriza buli ajja kyovula baba tujyoze ne sinti buli ayogera Oluganda nti muganda gwali olabyeko munankola wemula wano ku TikTok kwebali ani omulaba bagamba gobakwata n'okukwata ani yenna awe muli Obuganda waliwo Ismail Bayali ani waliwo omuvubuka infact ndoza tena naye kati ayinza okuba naye kati fe abawemula babaako nze abawemula ndaba Baganda be bawemula kakisane n'Obwakabaka buteekawo etteeka nti omuntu Fulufiga muganda Fulufiga si muganda mpozi abo abanaago Fulufiga si muganda eyo enkola si ya Kiganda Abaganda tebakola bwe batyo Fulufiga ateekwa okuba nga bw'ataba mulundi mu Kongo ateekwa okuba Kongoli eyo enkola ya Kikongo Fulufiga bw'ataba mulundi mu Kongo Kongoli Kongoli eyo enkola ya Kikongo anye bona mwate yeguya Abakongoli tebeeguya tebaswala tebakola batya
ne kati gavumenti eyawakati yali badde tuyamba ku baana bwe batyo n'esooka ebasiba bwe kusibayo emyezi 8 n'ekomawo ne kuwa omulimu ne kugamba kibi nnyo okweyisa ng'ekitagasa mu nsi okupama si mulimu okupama si mulimu gugavawaga buli kiseera anti balya kwataano z'omuwadde ate ng'oyagala ebyokupama ate oga bingi ng'oyagala okupama lya kawunga lya ffene sumbuusa amandaazi akatogo oba ojja kupama embozi tubiveeko ebyo kikulu nnyo eryolabye temuli mu mwana wo baba kitegedde abantu nedda leka byotya nedda ssebo kino tuteeko kivumirira kizina walabye baavuddeyo ne bakayana okukayana omu n'akola tiktok naganze abo beesibi ku mulimu gwange nze nasooka omulimu gwawe ogw'okupama babayisima nedda tudde ku nsonga yaffe gitubaddeko nekino kikulu nnyo kikulu naye tukitegedde okiwulidde kati n'olweki ovasite yereeta ebyo kati omwana w'oyo nupu tebawaana mpaane nupu tebagimanyiira nupu tebagigwirako ddalu nupu buli kimu ekirina abasiru ebalina abagezi ebalina abakungufu abalina abalogo ebalina banaddiini ebalina nupu wojjira weekuweera bw'ojjanga munaddiini ekuwa bagita buli wendi nkufuna buli wendi nkufuna nupu bagita buli wendi nkufuna nupu wojjira weekuweera tekulekerera kati overstay nebbula ly'emirimu lye lisudde ku baana abo ekizibu kati bambi alowooza bwakola bwatyo ne bamuyita ate ne banaakuyita bajja kuwa 10,000 tegijja kumala kati 10,000 gikunamye kuba tebasobola kuwa sente ziwera era bajja kuwa 10 ate bakusuula eri kati ono gundi kulayije gwe yayogezanga nti abanupu bamutulugunya nti ne bamwokya paasi ali luddawa ono gundi gwe basooka okuyimbula omusiraamu ayogere nnyo mwerabidde erinnya bwadda mu nuupu bwadda mu movement bwadda mu nuupu bwadda mu nuumu omusiraamu ayogere nnyo so bamuyimbula oba kakyali bweru so yali mu kkomera emakingi n'aleekaana nnyo mutuvunaano batwazza emisango saanya ali luddawa olidde kati nuupu tebagigwirako ddalu nuupu tebagimanyiira nuupu bagiyita buli wendi nkufuna bw'ojja mu basiru weekuwa bw'ojja mubawe muzeekuwa wojjira weekuweera nuupu wojjira weekuweera yo togizanyisa kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege njagala kujjukizaako tulina abaana ba PFF bagita ani PFF bambi tulina abaana ba PFF be bakutte kuliko Mariam babakwatiddewa badde baleeta omulodi meya ne Elias Lukwago nga bayimba kati buli wooyimbira nga bakuba jeeke abaana abo tebamanyiddwa gye bali bambi abaana ba PFF mubatuwe gye bali bakulembeddwa Mariam Kizito Mariam Kizito babatuwe gye bali n'okuyimbira mu Uganda mulimu emisango kati okuyimbira Lukwago nga bamuleeta mu kkooti musango n'okuyimbira Besigye abaana babakutte naye tebamanyi gye bali tusaasira abaana abo bwe muba mwabasenga muwanga nabo mutubuulire muwanga mufu
eddagala erigoba omuntu kumengana esigala weeriri ku 0703 nkagamu 95 eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'esigala 0703 nkagamu 95 Nze Jeffrey Mayanja mbadde ne New Isma Lubega ekibibi tukwagaliza kaseera akalungi weraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wantono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.